ما أصابك من حسنة ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك وما أرسلنا من قبلك فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. Quran ye constitution yaffe ng'abasiraamu era kyekitabo ekitufuga nga Uganda bw'ogiraba nti erina constitution n'obusiraamu bulina constitution. Amateeka gonna agagobererwa mu ddiini yaffe tulina kubanga tugatunula nga tuli mu Quran. Kujjako ng'ensonga egaanye ne tuddako mu bigambo by'Oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati ensonga etukuŋŋaanyiza wano y'ey'okubanga tutunulako mu Quran ekitiibwa, kubanga waliwo abaana abakutte Quran mu mutwe nga twagala okulanga ekitabo Quran kipromotingibwa. Mpaka zino za kumotivatinga abaana okukwata ekitabo kya Mungu, abaana okubeera bannaddiini, abaana okwongera okukyagala n'okukibeeramu. Yes, kyekigendererwa ky'okuteeka empaka zino. Mu biseera bino bye tulimu nti abaana abato bettanidde nnyo okusoma Qur'an okusingako ku bakulu, era ng'obeddawo olaba nti buli ajja obedda abeera mwana muto. So tetwateekawo myaka nti tukoma ku gino gyonna niwe yandibadde muzeeyi oba ani yandizze n'asoma. Omwana bw'omukuza ng'ali mu ddiini era akula nga ayagala ebyo byakoze eki byakuliddemu. Bw'omukuza ng'ali mu mabaala era akula ayagala byaki bya mabaala. Kati Ssentongo omusajja amusomi wa Qur'an Hafizu Mulamba kati asobola kukwata ssente ate n'aziteeka mu ki mu mabaala era aba ayina ziteeka mu ki mu Qur'ani. آتنا غداءنا لقد لقينا